the clients nali ati nkola ne sales. Remember one of the clients nagenda ne mutwala. Mutwala bino byetugenda okusigninga nangamba tusinkanire wane mga choose a place. Na choosing ekifo nga kya bbeeyi Dodo. Nogambe no deal. Ne mugamba just choosing mama bwe yachoosing ekifo nga kya bbeeyi. N'alyoka ajjirako n'abantu abalala babiri. Ate ababiri nga bodyguard nga tuli ku ki? Anti yali mugagga client. Naye kiri kyoyogerako is that bwe yaleeta abantu ne balya naye nga bandiira mu mutima. Oli obaddekawo ekisowaani nga kitambula. Ne balya kati oli gayi bambi naleka nga kiki nga tomuka tofaayo nja kusasula ne mugamba tofaayo nze nakuyise nze ngenda okusasula. Naye nga buli bwe banywa nga banywera mu mutima. Bana sinategera context. Nga banywera mu mutima. Kuba bali ku bill yo. Nga bali ku bill yange ne balya ekyemisana ne baleeta bill. Nga tuli mumeka. Dodo we baleeta bill. Nga bill yali ebulako siringi 1,000. Dodo nanoonya 1,000 mu nsawo. Nga ndi ku hoteli ey'ebbeeyi ne nnoonya 1,000 lwe nategeera 1,000 luzibu lwafuna. Ne ntandika okugyamu ebintu nga Gaaya anyumya nange nangamba should I pay? Let me pay. Ne mugamba nedda. I have 1,000 shillings. I know there must be 1,000 shillings, at least a coin. Nanoonya cent. Paka nanga ne ndyoka nfuna akasente ne nzigyamu peeni Gaaya nga ntunula ne nzigyamu. Ng'olemeddeku. Nzigyamu sanitary towel neteeka wali lipglosi akatabo peeni Banange. Ne sanitizer yini ng'ovudde ku towel or ne sanitizer. Ne bisimanya ATM card bino ti driving permit nekeberamu kati bwe nali nkeberamu mu wallet nga waliwo akapapula ke nalengera nkaali kezinze Mukama nansaasira nga 1,000 nendujayo naye nga Dodo lwali lukadde nenduvunya bwendi nemala nenduteeka waawo. Bane bambi ne basanyuka. Gayi n'angamba kankuwemu akamulamba. Signed the whole year. Olaba? Banafu abagobera programs za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere, middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja kati twogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits, mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pirao masala nga bwolaba ku screen yawo. Fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component. Kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste. Olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mu abalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. Bina wali opampinzeko ku chest cleavage wali opampinzeko. You know I think cleavage for abalina amabeere amanene tuzesibako bwesibi because we don't look good. Really? Kati olaba kati nga gwe for you yours olabira ddala. Yeah. Oyo mama tebatwagala. Olaba ono beautiful bamuvuma tebamanya teyansinga n'obulungi. Nze bansesa. Kino kiri juice. Bankaddiya banoone neluli nayomba. They make me look ugly. You know? Dalina kazi katapoluli nangamba ngulabika bulungi. Nengamba bano. Ani.
oba alright Dodo Kale baidia yaba nice figures zo Bina buli jampana ne njagala alabe ku Bina lyo ne hip ene we wamanzi nza asinga no kweraga nawe so anyways by the way paksa kajja kajjam so Bina what are you saying no I think it depends on the bra that's number one wala pumping amabere gaabwe ngano banga ina bust nene ne mlenga alabika bulungi to waliwo ate ngabe wanjigiriza and I will never forget Bina yanjigiriza okwambala no so okwambala but okay yes okugula akalega yes nagula ngobulega yes nga maybe olusaba babunsedde muko singeri je yali antwala fe nga tumanyi nga 50 nga manya umba ntadde mu nnyonnyo naye ngeno nzobanga bedalingula ngolusaba bali nga ba stripes obanga wano kibode kitono nangamba neda Doreen what you do in most cases right abamule katinga fa abambala tight gula akalega nga kalina ekinyama bwekiti then make sure that you tuck in so nzo we nayigira what tucking ngogenda ogula akalega ku date ya bajo yeah but ngenda kwegana ngenda kaba ese bajo banange ati amana nga tumanyo okuta mabwetuti then nomala ono soka no siba then nomala no kutama bokutama then negayingira mu kalega then nolyoko oyambala then afterwards nolyoko tandiko gatereza no gatereza negaberanga kati nga wano booterezeza then muno mubeeramu ekinyama bwekiti wano ekinyama yes kati ate kibeera kirabika bubi smile your love handle si bye bino ebyawansi ekinyama ekyo so that's where the problem is naye nga ate nze me what I would think out of experience ndowooza nti abantu abalina chest kati ng'entono nga ggwe be basobola okunyumira mu bintu ebikwatagana ne cleavage ate legging oloza bana basobola then faba amabeere ndaba nnyo ne ku weddings bano abantu nga balina busting nga nene n'alyoka atuula yonna n'eryoka emutuula buwet neŋŋamba naye olwonna nabeera afaaki munobera ng'olaba bust y'omuntu ng'eringa balloon ate ng'olaba wano yenna ng'alina n'anyenya nako mbwa nti waliwo ababyagala nende omanye ate babeera bakola n'amayanika okubeera nga buli ssaawa asika n'asika neŋŋamba asikamu ki oba lwakubanga nze I think oba ono mwami ne waba akugambye nti ayagala nnyo bust yo there's some busts ezitatunula bulungi nga wedding clothes banange ate nga wagenda kubeerayo ne bamulamu wakiriteekako kale kaneeti obuzaabuzeeko naye bannange lumu ebbeere lirigwa mu mmere nze nkubuulira mu mmere y'omuntu obanga ng'ogenza okugira bwoti n'obendinga bayita erivayo ne ligwa yali kuzazizaako ne ligwa lifuluma ne ligwa ate nga lyagudde bwe liba lyayonsaako oliyolayola olizaayo then ne bano waliwo gwe nalabye jjo ku gundi ya Karo Nantongo concert abamanyi they take photos videos the other woman it's okay to be confident in your body kubanga nange nyambala mini naye waliwo byeŋŋamba waliwo bwentula ne Doreen wano sijja fuluma yabadde alina buto nga the whole back is open omanyi nga you want to nga this place is she looked weird. She was even feeling comfortable nenga yekaziza nengamba you can't do that go ine binyamanyama eno noyambala open back asimanya whatever and it's back bananga wish I would look like that no jiraba bantu bansobera mulimu n'abamu babeera bayonsa basajja babayonsa bakaana bokka nolabanga tebambala bulega nayambala buno engoye zineseetagamu kaleega munange baŋŋamba abakazi abaseka tebambala bulega simanyi abasajja babyagala okutambula nga oyinza okuwulooza olina sapatu ng'oli waliwo ajagala ng'ekola bweti naye banyuma especially wano ku side when you look at their sides it looks disgusting. I think those ones are for people with breasts nga butono nga you have a body nga temuli binyamanyama should we say that temuli mu binyamanyama that's what I'm thinking nga tebinyuma banna ne olusi munange kabulingana olusi birowooza muno ogamba naye when will I ever put on these things let me put them on nokambala it's my body gamba tebekabanga akasente nyingi anti akateekamu sente kambala
Kambala. Ogenda. Yeah, well, also been at another TikTok just yesterday. That this chick was saying, you know, gavena kuita ku mbaga yange oba katugambe ku my proposal day oba engagement day nojja ngoyambadde revealing things as if kugama you outshine me. Is that being considerate? Is that a true friend? Nze bunaye musobera n'ekigambo ekya outshine. Why would you mutulemesa n'engoye zaffe waliwo n'omu gwe nalaba gwe baayambula kukwanjula bamuambula twajja ffenna tuli twambadde yoli ng'anyumya ebibye ne bamuambula ne bamuwa gomesi ne bagiwa omugole naye nze ndowooza outshining what do you mean to outshine kati olaba ngoyo gwe baayambula mbeera ndowooza nti omuntu abadde awadde ekitiibwa ku mukolo gwange ku mukolo gwo siganye naye era omanyi jojja sometimes bannange as someone like oba omumanyi nti no sente mbadde nsogolingamu okufuna samukama ne budget yange obadde ogiraba why would you come and make sure that you look better than me? Do you know that some of us have that clothes? Day. No, we don't intend it, by the way. We don't. Really? We don't. It's just that no luusi obeera oyagala okyuseemuko abamu bw'obalaba ennyo ennaku zino abantu bw'obalaba ennyo engoye zaabwe tewakyali bino nti bya pate simanya mbaga omuntu agenda nayambala akagoyeko ak'embaga n'alwawo ddamu kambala kati bwawulira nti waliyo embaga n'akajjayo ensende ze ziggweyo kati gwe natandika okulowooza mbuno ali mu kushowinga off like yes naye ng'ate nze mbeera ndowooza abeera awadde ekitiibwa asingako abantu munaye abagira mu legging banange yajja agenda mu legging ku mukolo gwa muno naye banaye mutuleke by the legging waloze I have a feeling the legging waloze anyway nange waliwo legging waliwo omanyi legging nazo zirinamu ebika Bina waliwo legging ziri very cheap nga zirina see through nga see through ate ojjukira abantu waliwo yagamba nti abawala basinga bambala legging nga tebulimu kamunda anti mbadde ngenda kubuuza lwakuba naawe okikola why don't you put kamunda inside anti vangambe anti mugabe there are levels of leggings zekati legging but I can tell when you're not wearing a panty Dodo my bums be shaking kati waliwo obulinga bwo you can really tell you can see the skin ate kati oba buli cheap manye kiri fani nange I've also seen your skin Dodo nedda you are just hallucinating please I think I've seen a bum because wano ndabawo nga gundi bakayita batya kano kataaga ak'emabega ngako mbeera nkalaba eyo taaga ebeera taaga ya white yes ebeera eyiseemu kati wakyo binalyo ngoba oliraba mbeera ndiraba Dodo mbeera ndaba ebbina lyo ate sinaliraba bina sinaliduga naye wongamba oliraba bina olimba you be imagining things notonoga kyakana kyendabye tewali kyowolabye mama ndaba ebbina lya Dodo oba bwe mba ndaba taaga how can I not see Ashraf bituufu ndaba ebbina kakati why are you wearing but because now check just like if I put on a jean I don't put in anything inside why would I this no I'm not bakale ko kati olwo botula ku kisaanyi ekisaanyi ate nga wakidirewa ani yachali Muzijjamu ebigambo nvaako sibimanyi ebyo naye bina wansala bwekikuluma munnange teri gye kiyita buli sane kibe ne kigwa ekigwa nekituulako oba ekiwuka bunenkola atya ekiruma emiguwa binayo siri Ashraf aduse I have no ropes in the casa tugamemu ababimanyi kuba ano batolina ropes ziyamba ki nali ngenda genda ino nga batogendayo siko wangana wandi yakala musajja yabakusa bali buyingiddeyo nga oba nakoma dino ngamba Bina nongamba don't go we're going to appease I think that the guy is good. I was going to go there and say atutegekwata because auntie bale Bina yanjogera nengamba kankiveeko because you're in the limelight Dodo you imagine somebody is going to see those things and I'm worried mbagenda kujayo nabanga kutukula God forbid ayinza obulengera naga wiza nokuba nga bwatandika dde okubeera enkanyanya munaye ennaku zino abaana bakaddiwanga bukyali naye bakaddiwanga bukyali naye baffe waffe wakyali fresh ewenkanyanya eyo Bina simanyi lwaki ewowankanyanya ewaffe wali fresh wali very fresh ate weeru munanga I'm brown this side I don't know why all my siblings are light skinned I am this side now look at the chest I'm light skinned even this way you're the only one yeah. do you know people
batono nyola wanaffe abeeru we are dark skinned Eneno. Eneri kati gwoba ofuuka otya kati kyeneebuuza kati omuddugavu yaali Nze nateeka oyina nakozesa kojic soap. Nkozesa kojic soap n'oteekawo nengira it has to balance my friend. waliyo karash Kojic soap si jiiki waliwo abakutayo ne jiiki. kojic soap mpulira bamutunda ne mumulangira. It helps to even your skin tone. That's what they say. Oyina But there are the those- whole body. You have to, the whole body. Yep. Then abagamba mbu oba oyina enkwawa enzirugavu kojic soap waliwo bamukozesa. Then waliwo abagamba mbu bw'oba oyagala enkwawa zibeere nga brighteninzeko bulungi. There are those who use toothpaste. I don't know how it works. N'oteekayo toothpaste n'arebeerayo kombu, it helps. Waliwo abakwata lemon n'oteekayo. Like, I think you have to be consistent, but you see results. Waliwo abakozesa soda bicarbonate as well. Enkwawa zo ziri deodorant. but no, still, but they're not dark. What about that dark gundi armpits? I don't know why. I think it depends. Over skinny, over I don't know. No, what is that dark armpits? I think it's the deos. It's the deodorant Zocha. Deodorant Zocha. It's a type of deo. That's what I think. They could do the area. Yes, naye baatugamba obeeyo wabeerayo dead cells ne wano wansi kyekyo kineebuuza baddala oyo soap gw'okozesa akola. Kojic soap. Asemuteekayo eriyo but just rubbing a bit. Because I think they said we were asking that, yes, that why do we have dark armpits? Ne batubuulira bw'oyo wabeerayo. Are not even dark, surprising. They're not dark. Really? Nandikugambye waliwo abantu abeera dark armpits Bina ng'ate mweru. Either naturally like that and the arms, yes. We baziyita inflammation, irritation of the skin, leading to increased melanin production. Melanin production. Shaving and waxing can inflame. Even waxing can bring that. Yeah, it can inflame mugondi. That part. Then also allergy. Yes, deodorant. No. When you say allergy, what deodorants? Ingredients that tamani. What was the alcohol? What was the alcohol? What was the kamubichi? Whatever they put in. But I have a feeling maybe you can go or quest a deodorant in good erimu, eri allergic. No, you're allergic to that particular chemical. Because they're even saying, bagamba ne one nonti. It's also a sign a scarlet. Hey, if you whatever damn armpits. It's a sign of sukari when ndaba wano. Nemu armpits nemu bulago wano. Tuibera tulina okukoma hormone changes, especially kati ng'ababeera during pregnancy. Hormonal. N'abali mu that time of the month. And excessive sweating. Also causes that. Yes. Okay. So interesting. Ola kyenagambye dead skin cells. Ne dead skin cells ziri everywhere. Ne kufese waliwo balina dead skin cells obugundi bwa white. Wabere bujja for what? Those cells are everywhere. The dead skin cells, those are everywhere. Dead skin cells. Meaning olina okwe. Naye nze kyemmanyi, nze kyennalaba buno bu deodorant buno obuli cheap. Yes, obuli cheap. Yes. Waliwo buno bwe tusanga ku musana bambi oli omwami atulinze bwe tusanga ku musana bwe tusanga mu musana nga babutunda obwo yaba feeling bukola gundi nze ndowooza waliwo deodorant n'owulira ng'ekubabula nze yambabulako yali emu nali naakamala okushavinga and I bought it expensively but I think ate baŋŋamba nti after shaving because they said it holds sweat, like you don't sweat. So after shaving, you don't use it immediately. Use it like the next day or after a day or two. Then I just that very day and jagala, please, I don't want to sweat in my dress. Ba biambabula. Nenje chokuvakora. I think it's even still home. Nze kyemmanyi nti no when I think in Kumba University or Trinity College and Nabingo around there over St. Joseph's Nagalama. During secondary school is where nawuliranga ddala gundi zinjokya. Deodorants, zinjokya nga bwenteekayo bwe nti nebinjokya. Naye ate nzijukira nali ngula bwa layisi buno bwe tusanga mu Old Taxi Park.
obwedda bwali bwa pixie akalala nkerabidde ng'ogenda ku ssomero n'ogula ka pixie n'ogula birambirabidde naye nga nange bwe mmala okushavinga nange byanjokyako bo then Bina dino ate bano abakwata abawala n'akwata perfume n'agiteeka wano ku bisambi eno like why would yet omanyi nti sometimes there's friction never totally friction but you know that place is very delicate newunya lwaki osiigawo ate no perfume no ziba za layisi olaba zibunya mu nkwawa wano ngoma ezo za layisi ku perfume za layisi yo nakutte perfume endala nenjiwa omukozi wange naye abakozi bannaye n'okwagala perfume za layisi omanyi kye yakoze yagenze n'ajjayo akake ate okimanyi ndi allergic to such strong perfumes ng'omuwulire n'otegera wuuyo yajja Banange njagala omugamba really no oba ntandikeko omupya kale Bina banyonye n'abakozi lumu ndowooza balifuna energy ali banyumizaako because namuwadde ddiyo nemuwa perfume nga mmanyi obuzibu bwange I think oba buperfume bwabwe obukwangala obuperfume bwa layisi bwa mmeka 15 bwabawala bwoba obumu buwulirira eri nogamba insecticide buwunya nga dduumu yekyawunya dduumu awunya wala n'obwebbiri olaba Junior ayagala mbwawe mbagula perfume nga z'abafu nga bazifuuyira abafu Banange agenda n'anaaba Dodo amala okunaaba neyeesiga ekizibu nga kiwunya Dodo amala banayesifa baagala abakozi abawunya obulungi agenda okulaba naye Dodo alyoka ajjayo ka perfume akawunya obubi omugamba mukwano akaperfume nera sente ndeza kati ntandika kuzikolera abakozi kubate nti omanyi perfume zayinza bbeeyi ne mugamba mukwano tukozese kano nengamba sifaayo kuwunya naawe olaba ng'oli bwe namugamba lazima neera yebbirira lwamanyi nti ngenda kujja leeti oba beera alowooza kagenda kuggwamu waliwo ne mukale oli lile yaŋŋamba omu ku bakozi be yali yakamuleeta naye nga tame tatakusiibawo then olusi okoti weekend lumu yasiibawo yakamuleeta that 1 week amaze okola emirimu ana yeesizza ebikimbo agenda ku church ku Sunday ng'asaba namugamba akagenda osaba enjagala nnyo abatabasaba kakati yali amanyi mbu siwegi somewhere nagamba nabe siwegi oyo ngaali bubi kumbe perfume gwe yakozesa ng'awunya nga siwegi namugamba mukwano sokoje gwawunya nagamba biki ebyo nagamba anti the perfume ki nga kaliawo nga yina n'akantu aka oil ako ndowooza kakebbiri ashobora kukagambye obaka abawalabu nagamba Dodo akateeka waca edi perfume yali perfume omanyi nga perfume ewunya as if like ayina yali pickinga banayinza nina namugamba genda ddayo naabe nagamba namunonya ka perfume kaso nagamba ebyo genda bisuule perfume kali half keyali akweza olimba babunoonya ku dustbin ne baddamu ate oba gwenkubuulire nze oli namuwadde naye for some reason nasanze ng'awunya kalala ne mugamba ako kaleke kankola si bulungi era naddamu namusanze ng'awunya Dodo abulobonyawunya n'abakozi manyi kyetugenda okukola omutwale like n'atambulayoko n'anoonya oba nenyange gye nnina temuwunyira bulungi ndowooza muli agamba bibino nga tebiwunya tabitegeera yayagala eri ewunya n'akuyitako ne bategeera gundi ayisewo even ogeze noyogera ku kya perfume zandiba nga teziwunya bubi naye I think most people don't know how to use it or if not they overuse it. Then others they mix, they get a scented lotion, then they're mixing also with the perfume. Then then to spray. The guy I was telling you was a pass. George, you can't ngama waliwo omuntu gwenjagala. A pass. Wano. Yes. Naye kati yayiseewo naye mbonene mabega n'ofuuyirayo nokulaba then yagamba waliwo gwe nalaba omulala embu wano newano nagamba then abasprayinga wano mbu oba omala budde unless ng'olina sente ezikutawanya bw'osprayinga wano perfume oba wano
bubogera kunaba mungalo frokiza but onabe mungalo United tunaba mpaka eno Dodo. okolaba oti Bina okoloti. Okola bot? Binda tunaba naye perfume tugisprayinga wano then you do this. Why it helps here? Yagambye mbu you be wasting time. Here is Then here I put, then also here take out. But then here what it helps me with is that testing go around, so I just do this. Post general be continue but spraying it awala. Like spraying it awala. Naye nature was spraying it awala ne kutuuka ku net. Atabe enviiri. Akasente kange. I know. Then balomba spraying waggulu ko musumani oyitawo n'enviiri bigenda mu Banange. Then balomba spraying katikati yanga mambia spraying ku ankles. Wano waliwo ne wano. Ne wano kugundi kunni naye kati yateeka ne wano ku ankles awo. Nze mpazi wena de simanyi we wano. Anze ndo bujjo nteekayo. Kati nga bwe mbanja if you're going to hug me you're gonna nga you know there's here. Yeah, there's here but even here because me at times when it's too much but musigeyo nga pass we adagamba shush. What you take wano when I hug ne munya nnyo. Teko olugezegeze. Perfume. Ate kirungi obadde okyo akekereza ka perfume ono. Na perfume je agula. Ngateekako kamu n'afuluma. Ate tentowulira nti empunyako n'era empunyako. Yera era gyolina yakekereza. Waliwo simolo yanga embu waliwo omusajja ebweru ayagala okungulira perfume naye agimanyi namugaye bugambye ampe sente miliyoni 2 ngende njegulira. By the perfume ya Bina miliyoni 2 kyovola bagikwatirira akolako ye kawangadde no kayode ka mwaka nakagula nga ntalina pasi yatugwa n'erinnya. Ke yakozesa n'oku advertisinga ku Valentine's Day. Oba kati yakatunda mmeka kati yabagamba ye perfume zisaninkira ku 1M abaagala eziri cheap mu muveeko naye engeri ate buna aba mixing is also tricky. Mixing you have to know you need to be really good. Ng'omanyi nti mulimu tobacco mweba mulimu tobacco osobola mixing na which other flavor. Yes, like you have to be very careful. There's some people that I ask if it's woodwood or mixing na which one. If it's vanilla, strawberry mixing, you have to be very careful. Babuuza ogenda okuyanga awunya bulungi n'agamba I mixed. Naye muli babamu nze mixing ekinyiiza abamu ba gatekeeping perfumes zaabwe n'omuntu n'akuyitako mbu ng'awunya bulungi n'ogenda n'omugamba Banange what is the perfume? I don't remember. Those are bad manners. Why are you gatekeeping? Tell someone. Mwenda, you can't afford it. No, it's okay. Ngababugambi wakiri njikolerere. You don't have to gatekeep. Banange life is too short. Yenkana ne vitsi yange. Because vitsi negira omwezi gumu neggwawo myezi ebiri ng'eri mu motoka oli busy ovuga motoka. Life ero tebalance kituufu. Kati ng'olina okwongerako miliyoni enjeemu ng'oguze vitsi ya Bina. Can you imagine? So now okuzikwata wamu omulundi gumu okenali nzikuteko naye banaye gomanyi kyekitegeeza okubeera waliwo n'ogiwunya ng'eyinza okukolera sente naye kati nze ngiwunya njitwalewa ntuleko Bina Dodo tabitegeera. No, najja ndi ku Serena Hotel. Manyi buli amayi n'ekimukuba oyinza okuyita ku kigayi Bina n'agamba wow. Anti kati nakunyonya n'ogamba ono wa class n'otandikira wo Bina. Anti kati Serena naye nzijayo leero lwetuliyo leero. Anti weesibira munju Bina bwe buzibu tuyina. Tambula. Njiwulidde nno bw'okoze bwoti n'enjiwulira. Yeweri eri subtle. Njambala on special days kati leero mbadde ndowooza tuli wano mu kifo ky'ebbeeyi mbadde saagala kuwunya aliko perfume kewampa. Tolaba n'ensawo nze n'ey'ebbeeyi size nakusawo oba obuli kasawo ate obwange bwagaba otali bwa bbeeyi bwe basinga n'okumubuuza eye yabbeeyi toli agambagamba yemmeka kakadde maama nnyabo si yakakadde ne 900 ndowooza owulira kye tugamba naye munaye kali tumanyi 150 bayinza mugamba 900 nobody the text is good like honestly unless ng'omuntu amanyi class ayinza okugamba 900 labenso ya 900 nze obwange Banange njaka olumu oli bakakute nja kukugamba bw'okamusanga bagamba nga this bag is cheeky rich. Abungulira nno 25,000 waliwo n'akalala kewampa lwalo n'akabiri
olwo naka 18 waka nga tujja kuserena naka 150 naye nga wama buli class wampa ne 150 Dodo nompa ne 150 akasawo ke kaliwa nga njogeddwa can you know yenga wakati wakasuulawa kali aka brown ko wakwatanga ng'oyomba naye nga akakwata kyekisesa ako nakakwata ng'ogenda mu outdoor nakamba naye akakasawo ko nkalabyerabyeko ko naye nawe kankakwatira kali ka 150 akoko bannaye nasanga akasawo ka Dodo nga Dodo akasawo ko kakanokewa ye wakateeka wasikyaka nakapakinga enda kambala enkya naye ku church nsabira mu bantu b'ebbeeyi bandabe n'akasawo k'emitwalo 15 naye okuti kalina nakubeera mitwalo 15 kalina kubeera mutwalo twala eri it has to be like are you sure it's 150? Are you sure this bag is 900? Banaye abatulaba. This bag can be 900. This is someone's rent for how many? For 9 months. And so not really fair. Oh chimanyi akasawo ke bampa ka 15 is someone's rent. Eri mu Katanga for 3 months eh? This life. Abobi wine you know okugondi. Obuchi okuyumba mwerabide erinnya lye Banjo man muno embunga abantu barentingira mitwalo 2 ngamba ne gumu ekitundu n'ogumu naye jebiri gumu kitundu gumu naye mboba hiya mbu ekinabiro olusi okubeerako oluggi kubeerako kikutiya olina okulinda kati onaaba eba obiseeko sayidi eno omutwe wabagulengera n'otegera nti waliyo omuntu toye ebeemu akasumuluzo keeko waba aliyo keeko landlord bw'obanga tomusasudde omutwalo gwe landlord n'ategeera nti no tonnamusasula oba temunnamusasula tugenda we're going to suffer because of you agenda twala ekisumuluzo ateekeko ekufula endala mwaba manyi gye munaagenda okuizinga so you have to make sure that's why wamma eri ekibuli eyo kumpi ne Gondi ne Green Hill olaba abantu n'alyoka abasajja ne balyoka bafulumya n'akola zinayindoza munnange babeera banywedde enjaga nga tebabitegeera kumbe baba landlord abeera yageze n'akasumuzo nga tanabasasula ngaliwo atanasasula kati mwaba alina okwekunganya mugabe naye gunne musasule kati mujja kufuka mu bucket mpaka landlord nabo bannange babiteeka mu landlord nabo abamusimalenya omanyi tubeerawo ne tugamba nti katonda kino takinkolere naye katulaba bw'oyogera ku mbeera bwetyo n'otunuulira banaye abantu tuyiko okusiima That's why they say appreciate what you have and they always say even appreciate what you've not seen, like have faith. That's why I always say I be positive. Sometimes yes, we are human. Ofuna muka thought nogamba ebitambula sibitegeera a lot of uncertainties, but bomala biroza cause we are human. Thoughts zijja omala newezaamu amaanyi then ojjuka nogamba naye manyi kasa nfunye ekyokulya tudde kasa nawe neebaka kasa nina kumala it's okay, I'll get the money, I'll get what I want, I'll soon, like you be hopeful. Yeah, that's what they say. You have to, your glass has to be half full most cases, not half empty. That we are hopeful for ngatumanyi ntino akantu kabina akalala ka Roni ayagala tukala two anyway Roni lero ngoyina babiri Roni nange simanyi obaava Roni okimye eki ng'oli wano bakutubye Ashraf tidde abayi tugenda katawanya Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. So anyway, so basically your glass has to be half full, not half empty. Like if you don't have hope. But I'm also glad that those people that have success stories, like Olabo, success stories, yeah, they came from a humble background. Can you imagine if they had given up in life? True. What would have happened? What would have happened? Yes. You know? And I'm glad that people are willing to share. I think with social media, yeah, it's just that enough is not about one night. I think so. Social media. They are happy. They are happy. Chavu n'okuba chavu. Nagambye nebagamba sagala bantu baavu kunkwana.
abaavu ne bayombera mu comment section engamba no wanda abaavu bali depressed bagala ku projectinga their depression. No, yes, they are like women, they are lazy. You're not even supposed to be called a man. You're lazy. Obulako kufura kukera kumacha noonya omulimu ne gubula. No, anti katokwana Bina tokwana tolimba mwana w'abandi na kumutekamu yo bayita bati yo lemon juice. Kwani yakugamba nti nno babeera wetaaga ssente okwana. Kati lwaki ozaala then nodduka? Lwaki ozaala mbada baba? Baza baana buli mwana ajja n'ebisima. Munange, that's what you say, but others sente buli omuntu no omwana azze ne blessing. Omwana ajja n'ebisima. That's what people say. That is I think. And it also gives you... No, it doesn't. Rachabala baba tuga. Choka Dodo. Kama mbuna bwabanaku ozala ng'olina obwongo ozala ng'omanyi nti ogenda twerenga n'omwana wo tonzala muno dduka because olina ssente onimbye ongambye you're going to have a future. Gwe zo ziriwa gwozirina gwenga head of a family lwaki okwana you're supposed to be the head waliwo neyakyogera n'agamba no, supposed to support men. I will support what I see. Why do you want me to manage a home nga sina kye managinga oyagala nfumbe tewali masepiki ntandikirewa? No, I'm going to manage what I find at home. You want me to manage? Kuberanga utegede n'amasepiki tegaliiwo. Anti bakutwala wansi nga muli wansi mutandikira wansi ku mufaliso. N'omuguma n'agula muli mu kawan room n'agula akatanda kali awo obutanda bwa wasepring. Nile nakuze kwaliwo wudu nemugula ku wudu oba 4x3 oba 3x4 nemwenyigirawo muli mu love which is okay. Kasuka kamu blanket mugumye obusowaani mubuteka wansi w'ekitanda ebyo wabito nemuguma nemu elevating na elevating nemugenda mu 2 rooms nemugenda mu elevating. The idiot kasa elevating n'amanya nti natuse ku some particular class tokiriza ku elevating Dodo. Basigala eri wansi ate mulekera musiba mulangira bannammwe nogamba bannange atakulaba era munnaye singa sinze no gye bali abalangira siganye but not everyone so sagala beekwase still not everyone talangira naye nze munnaye sinti buli omu alangira nze munnaye I would like it no munange nkwana class omuntu wotuukira okubeera nga naawe ofuna omusajja atalina ssente naawe obeera mu nnaku naawe nkitegedde nnyo. Waliwo abantu abajja nga they are chameleons, they camouflage, they disguise themselves. Kumbe yeewoze ne byayambadde. How will I know? I don't know. Kumbe apartment gyalimu oba ennyumba gyalimu ajeewoze. I'm telling you, ajipangisiza. It has happened. How long does it mama gwe saawa zonna ziwomulabyeko? Why don't you give it time? No, date and then understand these people. Because they lie, Bina. Men lie. Olaba omusajja katrisa tinafuna story. You can't lie forever. You can never lie. By the time you wake up, and that's the thing. By the time you wake up, you're in love. After we are women, that's the thing that really hurts me. We are women, and I cannot blame most women. Bina, we are wired differently. That's why we're detaching. Then kola. You're in love. I'm in love. Love is giving. Love is giving. You can't give all the time. You can't all the time. No, you can't give all the time. You give with a happy heart. For them, how come they give you all the time? They are men. They're supposed to be givers. They're just lazy. This generation is just dead. They have this sense of entitlement. Most men don't want to work. But Dr. Badanyumiza wali, alina mutabaniwe. Ali 20s. Omusajja akuwadde nyumba ya 6 rooms. Yeah? Akugabe muno be driving me. Wagana kunoonya omulimu. Wasoma n'omala toyagala kukola mirimu just because kale mwina sente. Agenda kwa 1.5M. Yayimisa n'amugamba yabadde ino muleeta ku mulimu today this weekend. Aganya omuvuga. N'amugamba nze I quit. Why? I don't feel like working. Yagambye banange generation kyeno nemugamba nandagana nyumba gyasula mu gye yamuwa nemugamba kasula chapa kuliko erinnya lyo nagamba chapa kikyali tasobola gitunda echapa kiri mu manya gange nagamba during this generation naye ya contributing what grooming omwana because muna yali amwagala yamanya afuna kintu kati nekirala n'amuwa buli kimu anti mugamba banaye nze omwana kamuwenze nabona nnyo notamanya omulemaza at the end naye I like the fact that yamusupporting siti buli omu amulemaza nti yamuwa entandikwa kyenyumba nedda entandikwa y'okubeera nga amuvuga n'amusasula sente naye sente bazibadde ziraka mbwalina girlfriend then your girlfriend yalina ekizibu tazimba yamanyi but at the end of the day like njaga kulaga nti waliwo abantu nga beelemaza
intentionally waliwo oli ng'ayiiza ng'olaba is a hustler nogamba wow ngakuwa ne energy nogamba wow this guy is a hustler ne waliwo oli nga is just there lazy byowulira kwetega I understand maybe wala wabifunyemu which is good for you so wetega n'amagezi good people don't get money don't get rich batugambye good girls don't get rich good men don't get I don't know good girls don't get rich those are good men or good men do what but they get rich possible if you can kwetega bulungi I think that is okay. Why do you kwetega Abasajja why don't you just be creative nofuna anti bwe bemirimu gibuze abamu tebasoma kumalayo Bina anti kati obwongo buno mukama yatuwa nga bode yemukolera akola atya nene wali emirimu nga tewetaaga soma nga abantu basomera ne kugumu you learn on the job nawe nalongo ayina bannanga kyefiga hayi nalanga bannaye twasuze wano kati nalongo mbutagenda kujja tubuuzaako baba kyagobuuza ku Binawo wali omumbuuza luli bwe twakola yengamba where is Bina naye agenda yita watayina ya nayita bambi tana na waita tolina na waita yoke alayika yabadde mu bambi alayika yabadde bazinye ne kasuku bazinye ne ngamba kyekyo n'osula wano naye nalongo sewali baidia yes yawaya shuti batulize Solomon naye tulaba aludde ntugaba katujja tukola akaffe bwalwayo ennyo nga tumukubira nga tukola another day bambi my dear kale my dear Dodo anyway tushibule kyekyo so anyway bambi guys bananga basajja wako n'abakazi namwe mukole era waliwo neyakingambye yesterday nagamba dowini waliwo neyangambye nagamba dowini nkubuulire n'abawala wadde I know we are supposed to be given but generation egenda eyonooneka a woman would wadde tebagala kiwulira baako nekyokola nekibanga kikwa sente etono baako nekyokola yes that's very true abajja kuwa katiibwa gamba obeeko nekyokola ekyo kirungi naye ate obeerawo nga buli sawa oli mu kureceiving nze banaye lockdown yanjigiriza n'abantu abaali batuwa abakubira amasimu nga nabo munnaye nabo balina just enough for their families for survival so atayiga mu lockdown kwani ate kale ennaku zino savings waliwo emitendera mingi nnyo egyokubeera nga tutereka ssente naye binera still if you're giving and you're expecting to be given back you're in for disappointment. That's why they say in most cases people who have a good heart most times they get disappointed a lot and you ask you like I think they don't get disappointed because katonda ine engeri gy'awola no for them they feel like Bina, do you know what it means like no abayamba siganye but Bina there's a void there's a void you have that needs to be filled because remember you're human otuka ne webuzo nogamba nenga you can't stop being good like baku breaking zo mutima countless times nogamba sijja kudam falling in love and then there is that one person who comes and then you fall in love and then they break it again nogamba but why do you fall in love why don't you just love whether you grow in love it's a feeling yes falling in love you fall abantu abafalling nolaba nagwa mu mazzi a drowning anafa katugambe kale growing in love then you catch feelings for this person like era munange ne bakumenya omutima nogamba era kanzireyo ko you know like that waliwo abantu nogamba I'm going to stop caring nenga that is you can never stop caring waliwo linga naturally they are good people omuntu bambi nako nogamba ineda wawuda woman do like that munange wali chakola you just being good ne mukama na era mukama sigala kublessing at the end of the day like wawulira bambentula nabo ne banyumya nga there's something he's missing or she's missing like there's that void that needs to be filled like you also need like that love back like why doesn't my woman love me the way I love that person for everything I've done for her nemugambe chintu nalyo kanziramu like that like no affection no nothing I've done nga olaba bambi akozesa sente okwagala oyo omuntu siri kutya sente what I'm saying is love kale engeri gya kunyonyolamu that care that time that attention like the void or you feel like waliwo ekintu nga kitononyo it doesn't even need money you need something to be reciprocated like you need not the same energy really but something to like if it's like a love you're giving ngoyagala feeling that same care as well like attention nengo olaba oli takafuna
Waliwo yagamba tinabanga ngaba nnyo kale wadde nkugabira ekiro ekinene nze nawampa akantu akatono I feel good. Naye nga batumulaye tebabifuna. But I think doesn't see what you've been as I don't know even how to explain those things. I have a feeling that's the world. I think that's how we're not supposed to be equal. Remember one of the clients nali antinkola ne sales. Remember one of the clients nagenda ne mutwala. Mutwala bino byetugenda okusayininga nangamba tusinkanire wa ne mga choose a place. Na choosing ekifo nga kya bbeeyi Dodo. Nogambe no deal. Ne mugamba just choosing mama bwe yachoosing ekifo nga kya bbeeyi. N'alyoka ajjirako n'abantu abalala babiri. Ate babiri nga bodyguard nga tuli ku ki? Anti yali mugagga client. Naye kiri kyoyogerako is that bwe yaleeta abantu ne balya naye nga bandiira mu mutima. Oli obaddekawo ekisowaani nga kitambula. Ne balya kati oli gayi bambina leha nga kikinga tomuka tofaayo nja kusasula ne mugamba tofaayo nze nakuyise nze ngenda okusasula. Naye nga buli bwe banywa nga banywera mu mutima. Bana sinategera context. Nga banywera mu mutima. Kuba bali ku bill yo. Nga bali ku bill yange ne balya ekyemisana ne baleeta bill. Nga tuli mumeka. Dodo we baleeta bill. Nga bill yali ebulako siringi 10. Dodo nanoonya 10 mu nsawo. Nga ndi ku hotele y'ebbeeyi ne nnoonya 10 lwe nategeera 10 luzibu lwafuna. Ne ntandika okugyamu ebintu nga Gaaya anyumya nange nangamba should I pay? Let me pay. Ne mugamba nedda. I have 1,000 shillings. I know there must be 1,000 shillings, at least a coin. Nanoonya cent. Pakananga ne ndyoka nfuna akasente ne nzigyamu peeni Gaaya nga ntunula ne nzigyamu Ngolemejjako. Nzigyamu sanitary towel neteeka wali lipglosi akatabo peeni Banange. Ne sanitizer yini ng'ovudde ku towel or ne sanitizer. Ne bisimanya ATM card bino ti driving permit kati bwe nali nkebera mu wallet nga waliwo akapapula ke nalengera nkali kezinze Mukama nansaasira nga 10 ne ndujayo naye nga Dodo lwali lukadde ne nduvunya bwendi ne maana ne nduteeka waawo. Bane bambi ne basanyuka Gayi n'angamba kankuwe mwaka mulamba. Signed the whole year. Olaba? Wow. Now you imagine if I told him it's okay, I will pay. Because yagamba nkuwadde mwaka mulamba lako sibabangayo mukazi. Asasula bill. Asasula bill simulabangayo. Era kisi gwali mwaka kibino. Kati wogambe mbukali akatono. Yes, akatono. Akatono ako. Abantu abagagga bavaliwenga akatono omulala client omulala namuwa just bino bya end of year. Nagenda nengula bino ebintu gundi ebyaki. Babita batya like kino bino ebigirasi nemteekako thank you for supporting me blah blah blah. Nga kya siringi emitwalo 10 n'okuwandikako ze 150 nenkiteeka mu kabox kaayo. Mutwalira. Banange omusajja yasanyuka. Those small things. Nangamba company yabikuwadde nti nedda. Nemugamba yenze neyanzi nangamba neyanzisa. Bannaye mpagira abantu wano naye teri yali aleese na kirabo kya Christmas. Dodo. So obwogamba bwotyo nti oli alina okubeera nga gwoyinza okalabanga akatono abantu abasinga tulowooza alina kati ngenda muwaki what do they value? I think they thought how do they but that is it a magic cup? You know, wandikako obugambo nga wateeka mu chai nga mubijja. Naye mune waliwo oli ne bakuwa. Kati nga there is a time somebody took me n'abanjokedde nnyo ebweru. Kasata yogera linnya. Out. Wali ogenza out eri. Dodo. Walinnya ennyonyi. N'ogenda for shopping. Tugenda. Yali alina business. Kati n'aŋŋamba n'ampa ssente. Nengamba genda okole shopping nze ngenze muki kulaba business zange. Dodo. Agenda ne shopping lunaku lulamba. Naye no show nga tulina olugambo lungi. Bwe natuuka ekirowoozo ne kinzijira ne ŋŋamba naye ku ssente zonna ze bampadde waakiri kanfuneyo ekintu nga notebook
okumwebaza you know like oyagala mwebaze ati mune at the end of the day bakomawo ne mutandika okunyumya how was your day I went out shopping and I got this ne mutandika okunyumya nagamba oh this is very good bambi nze mune wali olumu nagenda nempa omuntu sente nampakingisa ebintu alyoka alaba ng'oli yali bambi agenze oggula ati bali bapakinga namugamba ebintu byali apakinga byali bya muganda we ate amawulire gano agenda okulaba omwami tayambadde ebintu byali apakinga okunoonyereza nga yali boyfriend bwe yali ayita muganda we kumbe omuwala aze n'ashoppingira boyfriend ku ssente za sugar daddy. When I was also shopping, Kazinga mumanyira. Also me when I was shopping, I shopped definitely shirts. I shopped jackets. I hear on his money. Yes, but I also shopped a notebook for him. But bambi byange byali byabaganda bange. It was real nangamba ha. Katulabe nzali munnange omanyi bino ebintu tuliko live night Bina. Baganda bawana tujja Bina bango bataddeyo ndoke ngambe. Tubewano guys. Okujjako Solange guys, women's syrup. That is something you have to use as a woman, especially when mu monthly periods. Nga ate ofuna nyo cramps ya. So ofuna that pain, the Solange women's syrup. You can find it in pharmacies or drugstore. It's very cheap, it's portable. So ofuna pain, you make sure that you take it. Of course, follow instructions or mind how many drops to take, so that you don't overdose. Okay, it's okay, but don't overdose. Follow the instructions, okay? After 5 minutes, you start feeling relief. Next month, toina kwesa Solange. So I will just to help with the pain. Yeah, relieving the pain so that you can go about with your day-to-day life. Oleme kusigala waka, oleme kumissinga flight. Bagenda mu ddwaliro, simanya mbugenza mu ddwaliro abantu abasinga bagenda mu ddwaliro okubateekako drip, abalamu miramala gali very strong. God forbid bw'ofuna accident nga bakuwadde painkiller oba n'ofuna ekintu like nga kiwundu nga betaaga okuwa that strong tablet ogenda okulaba nga tekyakkolako. Abalala ne kidney ne liver yobeera ogyonoona. So with Solange it's bagikolera mu natural things. Laba n'okulaba mulimu ne honey. Mulimu honey. So it's natural. It's actually approved. Yes. Yeah. And also Airtel. Bina atera traveling and then about traveling. You can use the Airtel Global Money Pay card. Yes. Pay card, yes. So it's very convenient. You can use it anywhere to do all your online shopping. Anything you want, anywhere you are in the world. Imagine. You can use that Airtel Money Global Pay card. Olaba singa kale Airtel Money Global Pay card. Singa nfunayo ekirala. Kitegeera. Tetukirimba nedda. Manye kati kyembadde ngamba nti at times ogenda n'otuuka eno n'okyusa ssente maama nga dola nafu obanga ng'obusente buswazi naye ate kati wano bwe mba nzitransferinga n'ensekali ne mmala n'enzizaawo ku simu zange tekuli charge. Aye wano eby'ennaku zino kati tusasulira mafuta, sasulira na simu. Sasulira na simu. Buli kimu. Naye wali oluusi zikubula nako notandika okufafaagana. Ate kyekyokubbula. Ate munange kyekyokubbula. Then ekirala what I also like about that is that you can ne bw'oba oli ku airport ng'olinze flight yo in another country tebiyambako ebyo. Biyamba nabyo. You can pay, you can whatever. Yes, then you pay for a drink or tea. Okusinga bali okuwa ebinusu banaye waliwo abampa ebinusu nagenda okutuuka ne baŋŋamba bino zibeere souvenir nga Franco Silva Kyagulanyi zirina souvenirs nga lwaki nga tosobola tulina kyosobola kugulamu kanziteeke ewaka bamanye nti natambulako wano anyway. Yes, instead of but especially nga sweets ng'ezo ogenda okulaba owayo you rather use your card. Yes, that's very true. Okay. Hello guys, take care, bye-bye. Bye.